mu lukuŋŋaana olutudde ku Hotel Africana omubadde ababaka ba paliamenti abasuubuzi n'ababalirizi ba ssente za gavumenti bawakanyiza ekya gavumenti okuwa kampuni z'abannaggaga ensimbi beetereza emirimu gyabwe. Kino kiddiridde bannaggaga ab'enjawulo okuvaayo ne batuukira gavumenti nga bagisaba bawe ssente okusasula banka ez'abawola ze baakozesa mu kuddukanya emirimu gyabwe. Abasuubuzi balaze obwennyamivu olwa gavumenti okubasuulirayo gwannaggamba n'eremwa okuyamba gavumenti ya South Sudan okubasasula obuse obusoba mu 133 ensimbi ezaafiirizibwa mu kutunda awamu n'okusuubula ebyamaguzi mu ggwanga lya South Sudan ne Kenya. Tumaze emyaka kuva 2007 nga tubanje miliyoni 4 eza dola okuva e Kenya. Gavumenti ya Uganda etunula butunuzi eti ebawembejja buwembezi. Ise ekiragiro ekikakali abantu abo basasulwe sente zaabwe ezo zonna sente balo obukadde mu 8 obwa dola obukadde 15 obwa dola obukadde 4 obulala okuva mu Kenya obwo bonna obukadde 10 n'okusoba bwe bujja era wabaawo okuwewerako kubanga zonna si za gavumenti za bakozi ba mirimu. N'olwekyo ebimu tubikole nga tukozesa amakuba ag'okubanja nga gavumenti yetumanyimbako kubanja okusinga okulooza nti eriyo sente z'omuntu zeonojja awantu mbozireeto ziiwemu mbwabala baterere kakati bozijjeko bakoleki. Kinajjukirwa nti abasuubuzi abeegattira mu kibiina kya Kampala Traders Association mu mwaka gwa 2012 baafuna okutiisibwatiisibwa okuva mu banka ez'obwannannyini nga ziwamba emisingo omuli amaduuka n'ebirala okubyeddiza zisasula amabanja. Okusinziira ku kitongole kya Uganda Debt Network ekirondoola amabanja g'eggwanga, gavumenti kigyetaagisa okwekennenya obulungi emirimu gy'amakampuni g'abantu abo engeri gigagasaamu eggwanga. Gavumenti ebanjibwa obuse 8 mu kwewola ebweru w'eggwanga era mu kiseera kino obusobozi bw'erina butono nnyo okufuna ensimbi zino. Kola ya Uganda amasomero eby'obujanjabi eby'obulimi okutambula mu maaso sente zinagenda omwate zinavaawa ate sente 1.3 trillion zigenze mu company z'abantu private individuals ate oluusi bebasingayo okwejarabya tubadde tubiraba mu mawulire n'abalala beba bagenda mu mbaga zi South Africa olunaku luli bagenze mu mawanga ago nga bejarabya ate bebakabira gavumenti. Omukugu mu byenfuna Dr. Fred Muwumuza ayongeddeko nti ekya gavumenti okuwa ssente bannannyini makampuni bano etandikire ku kusasula abagibanja bwe bana obusobozi n'okujuna abasuubuzi ab'obukolero obutono abazze nga balimu okusasulira ebisale mu banka rekinayamba okutumbula emirimu mu ggwanga. Omusuubuzi omutono zine kampuni ennene kwezibeera omutono oyo ng'aliwo kubanga goyinza okubeera kampuni ennene nti byokola gali mabaati naye waliyo omusuubuzi omutono yagagula n'agatwala n'agatuusa kumpi n'abantu oba n'abantu babulijjo be bajja ne bagagula. Kakati olina okutegeera nti kino ekizibu kye tulaba n'abaana abasuubuzi abanene kirina kubali abatono kiba kikulaga kintu kimu nti teri ali bulungi. Gye buvudde ku kampuni zitannamanyika muwendo wabula nga zisuubirwa okusukka mu 7 zaakubira gavumenti omulanga okubalirira akase kamu n'obutundu 3 zisasule banka ezibabanja mu kutya nti bandifiirwa ebyamaguzi byabwe n'okulemererwa okuddukanya bizinesi zaabwe. Ku Kingdom TV amalindirire Nakalema Grace. This is Kingdom TV.